olw'abantu okweyongera okusala ssaako n'okubba ebyuma ebitambuza amasannyalaze mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu kiviiriddeko kampuni ya UEDCL evunaanyizibwa n'okusaasaanya amasannyalaze okufiirizibwa obutetimbi bw'ensimbi n'okkosa abakozesa amasannyalaze gano. Kati mu kaweefube w'okugezaako okutangira omuze guno, UEDCL wamu ne UETCL batandise kaweefube ow'okubangula bannayuganda ku kabi akali mu kubba ebyuma nga kino kitandikidde mu bbendobendo ly'emukono nga basomesa abakulembeze ku butya bwe bayinza okuwagira mu kaweefube ono. Omusomo ogusoose gubadde mu munisipaali y'e Lugazi. Ronald Bogere atwala ebyokwerinda mu kitongole ki UEDCL mu ggwanga agamba nti ebbendobendo lino likwata kisooka mu kusala ebikondo by'amasannyalaze ekireka bangi naddala bamusiga nsimbi nga balaajana. Anokoddeyo munisipaali y'e Lugazi ng'ekitundu ekisinga okusobola ebyuma ebisalibwa oba scrap kyagamba nti kyongedde amaanyi ababisala olw'okuba n'akatale kaabyo weekali era wano wasinzidde n'alabula abenyigira mu bikolwa bino nti etteeka terigenda kubataliza. Simanyi oba bakuba waliwo nnyo ebikajjo bingi oba factories ne scrap dealers, mulina scrap dealers muno bangi ate abamu kimanyi ne leadership kibamanyi. Kati tukitegedde nti gavumenti etonzeewo kkooti ey'enjawulo egenda okuba ng'ewuliriza emisango gino. Ate nga eno kkooti teraba kubeera decentralized okutuuka mu bitundu byonna. Eyo kkooti gye bayita Standards, Utilities and Wildlife Court yewuliriza emisango z'abantu ababba amasannyalaze etulaba kibi. So kituyambako nnyo okulaba nti ate tetubakwasa nnyo ate buzibu obwo nti omuntu wa ku kyalo wano ate muwuliza wano osanga abantu bajja kukola ki, so tujja mutwala. Ennongoosereza ezaakolebwa mu tteeka ku muze guno akwatibwa asibwa emyaka 15 oba okutanzibwa akawumbi k'ensimbi kalamba. Ye Engineer Christopher Katende akiikiridde omutesitesi wa minisitule y'ebyamasannyalaze alaze nnyiike olw'abantu abettanidde okutema ebikondo ekisannyalaza kaweefube wa gavumenti w'okubunyisa amasannyalaze mu masoso gonna. Tulina bannaffe abalabika nga abalwanyisa oba kulwanyisa eno bajja kubabuulira nti ebintu bino eno babiguddeko olutalo bwe babitema bwe bajja ne babibba eddakiika ezo entono kanziyita eddakiika oba ennaku entono nga taweena egudde wansi erina ebintu bingi ebirala byekosa. Amasannyalaze kyekimu ku kidduka oba steering oba drive eggwanga lyaffe kwe litambulira. N'ogenda mu malwaliro bannaye banogeza ng'oli kawolo nti omulwaddewo ali ku oxygen ICU COVID yatuyamba ennaku zibiri okusoma olwekirivu nnyo ali ku oxygen bamututte mu ICU. How do you feel? Jatabiba bitabisi. Abamu ku bakulembeze abeetabye mu musomo guno baliko bye baawabudde ku mbeera eno kyokka ne basaba emisomo egy'engeri eno gisibwe wansi ku byalo. Nze nsaba ekitongole kyennyini ekivunaanyizibwa ku masannyalaze bwe kiba kisindisa omuntu yenna ng'alina kyagenda okukola ku masannyalaze basooke bategeeze ssentebe era omuntu oyo aggyeyo kaali agirage omukulembeze amanye ensonga lwaki alinya ekikondo lwaki aggyayo ebintu ebyo. Ozi n'ensonga ey'okubiri tuzze tukiraajanako buli trading center yandibadde ebeera mu kamera lwaki nti ababba waya z'amasannyalaze tebazitwalira mu kutiya oba mu sepiki. Katusaba bakirese ku level ya municipality na division ne LOC tuddeyo mu bantu tunabo tubasensitizing balabe obubi obuli mu kubba amasannyalaze.